Ndikolodi. Ula mwana wantu umebei. Ndikolodi. Ndikolodi. Naye mu myaka 25 giyise nafiirwako omwana nenzija okuziika Kayunga muzeeyi nannyonnyola abantu be najja nabo nanga mazima enfwanga okusinza ku ntanda gye twasima ng'akomwana omuto twasima katono nanga mazima enfwanga njagala futi 12 zimunzikangamu n'agamba ate saagala semiti mu ntaana saagala sanduuku naye muze twafuna tumwegayirira ne tumugamba muzeeyi esanduuku tugigule ffe tetuli basiraamu nakkiriza esanduuku naye futi 12 tuzisimye olwaleero entaana ye gyolaba wali era ndowooza ajja kukkiriza agende kuba waliwo omuzeeyi mulala gwe baaziika eyalama futi 15 ne basima 10 n'alemera ku ngulu naye waffe tumusibiti futi 12 yeyayagala tuzimuteereddewo nti eyali esinga mu nsonga eyo omuziike wala yagamba nti tawuni enkya neggula ekula mu mwaka gw'enkaaga bwe yali mu kibuga Mengo Kibuli yali nsiko yasanga amayumba awaali ebijja baazimbawo n'agamba ye bamuteeka mu futi 12 ne boozimawo ennyumba teri muntu asima futi musinyi mu futi 12 era nga tumuteeka mu futi 12 abeere wansi ensi ne bweriba ekuze yetaliva watudde wabula okuwulira essanyu nga batabani be bavuga emmotoka ono ayiseewo n'ono ayiseewo essanyu lye mu futi 12 ze tumutaddemu olwaleero teyateekamu sementi tugenda kuzawo ettaka tulikattire bulungi tuyitewo emyezi 3 nga limaze okwekattira bulungi nnyo oluvannyuma tujja kujja tusereka ettaka lya waggulu then tuleke tusimetinge waggulu yentana muzeeyi gy'ayagala. Amannya gange nze Sserwanja Abubeka omutuuze w'e Kayunga kyalo kino Kisawo. Muzeeyi abadde amaze ebbanga ddene nnyo ng'ajja akyogera. Ono waalwalidde ng'era n'ajja n'akiddamu n'agamba nti baana bange kirabika kye kiseera naye temwerabiranga musimanga futi 12 okukka wansi ze njagala ezo. Tekitukanze nnyo olw'ensonga kuba twali tukirabyeko wano mu Kayunga era ew'omwami bamuyitanga n'alabira awo okwata ku lw'ebusaana awo ate no ye yaziikibwa mu futi 15 wansi ddala eyo kajje tufunye nnyo okwekanga kw'amaanyi. Abadde ajoogera buli watuula ne mu kyaki ne baweza abantu 3 nga bannyonnyola era kikoze. Najjako wano olunaku lumu nanga mwana wange nkubuulire nti okusinziira ettaka ngeri gye balitundamu nze njagala banteeke mu futi nga 2 zino guleeda zibaleeta ezisenda zirisenda ku ngulu ne mugamba naye abantu oli bajja naga abalibeerawo ne balibeera 5 ze kyeŋŋambye kyekyo naye kisobosa okusima efuuti 14 naye nga teyakikola yakikola olw'obunyiivu oba ekitunda ttaka obuli mu Buganda. Ekitunda ttaka ekiri mu Buganda yagamba bwe balireeta tulakita eyo weetiiye weerituukira mu futi 15 nzuya tesobola balisenda ku ngulu ze n'esigalayo wansi naye ng'ekirowoozo kye kyakutunda ttaka mu Buganda. Naye nga okuva edda yaliwo ng'era omuntu bamusimira efuuti nga 13 ng'era ono we bamusimidde era ettaka baalijjangayo na bidomola era ebidomola byali tebiriivo nga basala ndebe ne basika era nga bamusizaayo ku miguwa kati ngaawo kati ono ng'omuntu omu oba n'abalala abayinza atera okukikola naye nga naye kino kibadde ky'omu omuntu okumuziika okumpi nga bawanuuza sajja babadde tebamwagala kuba abadde mukazi bamuziise ng'omulogo embwala ye tezimuziikule nayo naye nga omuntu we bamusimira ewala gamba bakolaki basanyuka nnyo kyonna kirabako nga baziika fuuti 10
era ezo teziweze zikosobola kwati kuziika muntu oyo era nga bamuziika mu kiraka nga ye bwayogedde batira ddala obbasimulasimula era nga bwe bamuziika bamuteekako n'amayinja akabonero akalaga nti wano waaliwo omuntu era wano baziikawo omuntu naye nga seeto nga tebasobola nga teryakkiriza kuziika muntu okutuuka ennyanga zongemuziikamu era tewaaliwo siminti era nga babaziika mu mbuto nga tebayinza baziika mu bugoye nga babaziikamu n'ebikeesi tebyaliwo balinga babaziika mu mbuto 10-20 omuntu n'abugumu obulungi Ntaana eyo gye bamusimidde yali teyasaba yali ng'akyogera njagala kuziika ntaana ya 10 nga tekuli semiiti yali ayagala mubyewalenga enjogera enkola y'ebintu etaweesa Katonda kitiibwa eyo gye tubanga tukola tutya gye tubanga twewana weewala ki abantu ebigambo bya Katonda oluusi be baagala kubikwata naye ne balyoka bakwata ejjogera ne balyoka bakwata ennyimba z'ensi ne balyoka bakwata obulombolombo ne balyoka bakwata buli kimu kyonna waliwo amaka gendagendamu bwe nalinga nambula ne mugamba nti ahanga tetunnasaba njagadde onnyimbire y'oluyimba lw'osinga okwagala tusabe n'alyoka ŋŋamba ennyimba nga nnina nnyingi ne ŋŋamba londako lumu nange nakizula luvannyuma nti nze nakola ensobi nesimunyonyola kika kyekyo ennyimba kyenjagala genda okulaba atandika n'asooka akololamuko n'atandika konkonkonko gulawo tosibawo ne mugamba ebyo si byenjagala weemanyiizenga okutya Katonda kubanga okwemanyiza kw'omubiri kugasa akaseera katono naye okutya Katonda kugasa mu byonna kubanga kulina okusuubira kw'obulamu obwakaakano n'obw'obugenda okujja Mukama